Popin Media. Abadde mu t-shirt eya bbulaaka naye afulume mwenna mufulume. Bwe mmalayo register ngenda nnoonya amannya gammwe. Abantu mwembya bwe mulugunyweko mugira mufuluma tusome abalala mwebe njosa embyayo. Bagende kuba sina batiikinga bagende bafulume nsobole okukola ku balala. Tugenda kubeera no ku bantu nti buli saa tuddeyo tunoonye bafulume. Ate nze mmanyi simumanyi mannya. Basooke bafulume ebweru sinna musomako bafulume ebweru bombi then mmalirize. No. Bafulume ebweru mmalirize abalala. Nsazeewo okwo kujjawo akajagalalo bonna bafulume abemulugunyizibwako bonna bafulume ngenda kuddamu mbasome. Nsaba mugumiikirize nkebere amannya gaabwe mu butuufu. Nsaba mugumiikirize bemwemulugunyako mbakebere mu register muno. Yegwani taata. Omusirikale abadde
Amanya agange nze Mukalazi Patrick Kizito abadde ssentebe w'e Gaza. Olwaleero abantu bakindaze nti banjagala. Nsuubiza nti ngenda kubaweereza mu bwenkanya mu bwesimbu bwe bandabyemu. Ekyokubiri nsuubiza nti ngenda kukolagana ne gavumenti eri mu buyinza ya President Museveni n'abakulembeze bonna abalondebwa okuva ku b'ekyalo okutuuka ku disitulikiti ne ku national. Neebaza abantu olw'okumpa obululumu bungi ne batiisa ne opponent wange ng'alaba afunye obululu nga 5. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala. Ebyokwogera biyinza obutaba bingi. Amanya agange nze Paul Wamozo era nga nze Fulaga Beyala w'Ekyampiisi. Naye okusinziira kuba registrar atukozeeko bakoze ebyekiyaaye. Olw'ensonga ffe tubadde tukyatudde nga yasimbisizza dda abantu layini ng'abalala bava bbali bwe bayingira mu layini. Kati n'olw'ensonga eyo ffe akalulu ne tulaba nga kabadde kamancooro ng'era tetukkiriza kulonda kw'Ekyampiisi nga tusaba kuddibwemu batuddemu akalulu ako kubanga abantu tetulina nzikiriziganya nnungi gye bakozeemu kalulu ako. Era ne poliisi gye batusindikidde ebadde terina makulu kubanga ebadde egaidinga oli opposition bwe babaaza akalulu ke nga bagamba mbu yatuwangudde. Jacob Kato kasiba nti President Museveni oba Muhoozi ojje olabe ku akalulu k'Ekyampiisi olw'ensonga ffe aba NRM okuva Kalangalo yafa batubirira ddala nga batukuba mupiira nga balowooza mbu be balina amaanyi aba Nuupu. Era n'ono aliwo wa DP tubaleberadde era wano ku kyalo kwennyini chairman abaddeko bwe yali agaba enkumbi za gavumenti yagamba nga abatuuze abamu abatuwagiranga ne Kalangwa nti mugende ewa Kalangwa abawe enkumbi omuntu eyafedda ng'ate balabika omupiira bakuba bantu ba Kalangwa nga bwe yafa. Ne tusaba President Museveni omusajja we Ssaabalwanyi Kalangwa nga bwe yakolanga ng'abantu abawa amaanyi naawe ojje oyingire ku bukulembeze bw'e Kayunga kubanga kiriwo kati si kituufu. Erinnya nze Kanamwangi Frank ssentebe w'ekyalo Soni Kagwa Zone. Olw'embeera nti nze Frank Kanamwangi zezwe nkolagana n'abantu era ndi muntu w'abantu saabadde wadde n'ekikumi. Era mu bantu ababadde nabo bantadde nga mu nteeke woyita nga bakuba bokisi z'amazzi 2 bokisi z'amazzi emu babagulira ebikajjo nga nze sirina kyenteekamu. Mu mbeera eyo akalulu kawangudde n'amaanyi mangi nnyo era njolesezza amaanyi g'abantu abantu bannonze. Ye gwawagidde afunye obululu 101 n'enfuna obululu 405 mu balonzi b'abantu bampagidde era mbeebaza kubanga lwaki mbeebaza nti nange bandaze kye mbakolera. Nze mu nnaku mba nabo, mu ssanyu mba nabo, awali obuzibu bonna mba nabo, mu nkulaakulana yonna ebikolwa sente za gavumenti mbakubiriza okuzifuna. Obululu obw'okulonda bassentebe mu disitulikiti y'e Kayunga kutambula bulungi. On average waliwo ebifo ebimaze okulonda, waliwo n'ebifo nga bakyasoma busomi registers, ate waliwo ebifo nga abakulu abakulondesa bakatuuka. Mu bifo gye ntambuliddeko tulina register nga butwakirizaganyiza tugenda following register, naye register zino zibaddemu abantu awamu ng'abantu abo si ba mu kitundu ekyo. N'olwekyo abantu abeesimbyewo ne batafuna bwenkanya kuba abantu babadde basoma mu register gamanya tebagamanyi naye nga be bali mu register. Kati simanyi oba n'ebifo ebirala byonna, but I think we shall compile reports zonna tumanye wa wali complaints zino era tujja kutuula as a security committee
tulabe ekyokuzaako kuba kati abantu abanga abalonze nga balonda ssentebe w'ekyalo ate nga abamulonze si b'ekyalo awo ababa agenda kukulembera abatali bakyalo. So kati njagala kuba omulanga bw'okulonda kakyagenda mu maaso. Abantu bonna abatali ba kukitundu ekyo, abantu b'okukitundu ekyo bababoolera babagobe polling station. Kuba kati bajja batya ewaabwe lwaki tebalondera waabwe ate ne bajja okulondera awatali waabwe. Ekirala be bantu abalina bakifeesi abazze okukangakanga n'okutiisatiisa abalonzi nga tebakola democratic exercises zaabwe. Abo nabo tetugenda kubakkiriza. So we have deployed now abakakanya obujagalalo okulabika nti bagenda mu bifo ebyenjawulo awali problem bakakanye embeera eno. Ekyerima abangambye bakubye ba registrars, abantu abulijjo bakubye ba registrars. Ba registrars tebalina musango, basoma amannya agali mu register, tebalina musango. Kati abantu b'okukyalo tubasaba mubeere bakakkamu, temutwalira amateeka mu ngalo. Mu Kayunga district waliwo ebifo ebimu bwe twemulugunya kati Kayunga sub county waliwo abadde bakuba campaign era ntegezeza poliisi egere bakwate kuba guba musango naye nga okutwaliza wamu tetunafuna buzibu bwonna mu Kayunga district. Tubire enteekateeka z'okundaba ssentebe abalina allegations zonna complaints tuzihandolinze bwakeeredde bali lwa mukaaga batumazeeyo complaints zonna era suubira nti waliwo ey'emulugunya. Atali mu register tagenda kulonda lunaku lwa leero. Waliwo n'abakedde wano nga bakuba essimu nga bagamba baali mu ddwaliro, simanyi baali ku ssomero basomesa naye basaba beetabe mu byokulonda. Atayewandiisa tagenda kulonda kuba kati awo ensonga y'okwewandiisa eba evuddewo nga tukola bye twagala. Kitegeeza atayewandiisiza tagenda kulonda, abeewandiisiza bokka era abo abooda bonna abaagala okukola effujjo